eri tuba tugenze kukola buli kintu kyolimu mweyensi olina kikolerera ne bo wandibadde ng'olina omuntu alina wakuwadde wooteeka omutwe weebake you must have an income buli kintu ky'okwatako wali ziba ssente n'akusuza abakusuziza for some time wetetenkanye ate problem eri ku muntu gwoba ng'osuza wakamufuna they come when they have bali reluctant ndoza bwe bankyogera nti yakajja avudde waka ali lezi tanaba kutegeera bamu obunafu tanayiga mbeera tanagitegeera ate nkibuulira nnyo abantu nti wejjeemu obunafu nga wakayingira lema kulowooza nti omuntu akureceivinze ogenda kubeera ng'oli emmere ye ogenda mu kinaabiri n'okozesa amazzi okozesa amasanyalaze n'okutuula obutuuzi ng'akusanza wakukola kimunyiiza takikugamba okulaba obulabi mu nnyumba ye ng'oli ku tv ogiteekako after some time kijja tandika omunyiiza ngenda kujjukiza abantu abaludde ebweru tukyuka tubeera we are not the same people nga bwe twali e Uganda tufuna attitude for the living in that country mubanga network ya wano yes ebaako teba kati tukyuka attitude ekyuka bw'oyagala okufuna essanyu lyange lijja bw'oyagala okufuna eri side embi nayo ejja omuntu ayinza okubwatuka n'ogamba oba yabaaki nakubogolera nabogoka n'ogamba omuntu yabaaki loja gwe nali manyi wano nama omuntu ayinza okukwata nga bw'olaba gas omuliro wakakanira ng'omulaba sabubi alinga ava okudduka nga alina obusungu reason being tebafuna ssanyu limala basula bakola balina stress mungi eri ebintu bitukuba n'omutima ne gukaluba n'owulira nga wabimanyiira okubiyitamu kati njagala kulabira nti buli muntu aludde mu diaspora bareactinga the same way ayina that side embi gy'okwatako n'abwatuka ekyo kimanyi okitegeera so tudde ku side y'abayimbi lwaki talenti zifa bw'oba oyingidde mu America oba Canada oba London tojja kuba na biseera bikola ki bikola music fe wano tulina studio nyingi e Uganda nti usukwate emitwalo 2 n'okubira producer nti Kaiz joli nti nterako kuba naye aba munju batujukire eri ne producer akola ine ekyeyo alina okufiisa wakadde ate akadde kesika akwonoona kujja mu emiyenge nga studio za wano n'okufuuyirawo sigala n'okulira amayirungi kuba I see all the studios here you see lauze boys outside bali ku mayirungi tebalina byakola banywa sigala n'otya n'okutya ogenda ku studio nti babakola maloboozi sebo tebali maloboozi ge bakola kati ozenga artist ovuddeeyo otya ogenda mu studio y'omuntu nga wajjuddewo abayayi awo tebalina mirimo obatya kuba studio ezimu tuzivaamu kiro tomanya nti oba kwabo yagenda okuteega kukola ekibi kino nja kiyisawo studio z'abantu babitereeze okitegeera studio tezisaanako omwenge tezisaana kuliirako mayirungi n'enjaga kubanga ekyo kifo kya bizinesi oleeta ba artist ab'enjawulo kino nina studios ezimu zengenzeeko nga zirina ebintu ebyo naye nga si birungi ogenzeewo onyigiriziddwa kuba oyagala kola oluyimba kuba ate producer mulungi so beekoleko omulimo bamanye nti studio yange temuleetako njaga temujja nga tolina kyolina kujja kukola kubanga yefulumya music omulungi abantu gwe beeyagaliramu artist ajja kuba ava ku studio bamukuba ekiyondo oba ekitayimbwa I have seen the good producers here on their studios ng'ebyo byebiriwo so lema kugenda obeera reluctant noda mu kunywa mwenge kwagala kulivinga life ya America luxury life otuuseeyo weegomba njagala kuvuga motoka ya kabi oli mugisasulira sente buli mwezi ogenze ku credit gye tuyita car note ofunye motoka y'ebbanja ofunye motoka mpya Range Rover Volvo kasura ndi sokola akasanta ndi sokola ate yeye bulamu kabukyuke mu gye bayita American system we omuntu wabeera wano ng'abadde mu mbeera mbi lwaki bwatuuka eri teyeeyagala ku gye bayita American system kasite kunyweza bweti nekubaka nti pap noyingira muzaayo bakanya kunyumyako wano nti agenda lwaki tadda gyali
ng'aludde akola gyali oyo mwana waffe yagenda talina kazimba wano talundawo yadde enkoko yadde enjibwa yadde embaata yadde emmese talina yagenda ku livinga life yeri ate kati life gyalivinga asasula busasuzi buli kyalimu flat tv gyalina ya banja credit kitanda kyasulako ekyakabi kya banja emmotoka gyavuga ya banja esimu gyalina ya banja mbulira oba asobola okujja wano n'amalawo omwezi gumu ng'ali mu America ngali mu America ng'abisasulira zakola zasasula. Can you come back here and have peace? Ojja kuba papa kuddayo ali wayo n'olyaga nti anze Uganda enfuufu bwe mujja Uganda nze enfuufu yeno sigisobola kaneddireyo ebyo ebintu sijja kukozesa language embi bwongo. You have to have a brain to make money in those countries. Banyabo ne basebo mbaniriza olunaku olwaleero mwebale gyonna gye mukola yonna gy'osinziira okutulaba okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Nze Sesanga Batte the Great abali mu Uganda mbabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo kubanga okuwangaalira mu Uganda guba mulimo gw'osooka okufuna nga tonnanoonya gwe wasoma. N'abali emitala w'amayanja mwebale nnyo mwebalire ddala n'okubeerayo nayo si kyangu era guba mulimo mulala. Kitegeeza nti nina munywanyi wange yagamba nti mu Uganda bw'ozaalibwa Uganda ebeekulimu bbiri bwereere era ddala naye n'ekyeyo kasita oyingirayo kikuba mwezi 3 ku bwereere n'otandikirawo ne weerwanako. Bw'oba tolina basajja abagezigezi nga Arsenal y'ennaku zino okyasobola ekyeyo okukivaamu obuggo oyinza okuviiramu awo. Tugenda kwogera ebigambo bingi olwaleero ndi ne munywanyi waffe Roger. Tugenda kuwayaawayamu bingi. Of course wadde nga bingi azaabyogera naye ate nina ne busitole bwenjagala ayongere okutunyumiza n'okutujjukiza tusobole okutambula n'omulembe oguliko ogwa digito. Yingizaawo nsanyusa okulaba kale sebo bitambula bitya sibubi embeera egamba ki beera nnungi webale kulabika bulungi tugezaako tukyebaliza Mukama yes omuntu alabika obulungi abeera representable ate abeera represented kitegeera era bwe kityo bwe kirina okubeera kaakati omuntu omulaba bw'otyo bw'abanga is not a planning kid aba planned kid oba planned planning. Yes, sir. Who ended up planning and planning. Yes. Bwetu tutandise olunaku olwaleero. Emitala w'amayanja wagamba ki? Kulikayo. Kale sebo. Walese bali batya? America nungi nnyo. America. Si complaininga. Eyina embeera yaayo. Era bw'obeera eri obeera oli eri bw'otuuka wano nga bikyuka. America kirooto kya buli muntu ali mu Uganda wano. Kituufu. Ne mawanga amalala in fact. Kituufu. Lwemwaga ntuuka awo mba mmaze. Kituufu. Kasita ojjanga olina plan. N'otajjanga olowooza nti oze mu America nga bino byolaba mu movie nti nze mu America buli kimu nja kisanga nga bakinkolera. Kasita ojjanga olina omulamwa era kyova olaba nti abantu abasinga nti bagamba ku page yange mbayigiriza. I teach people. America esobola okufaana Uganda osobola otuuka eri nefaana Uganda noga ekyenjawulo mu America nti eri overseas kyekyenjawulo kyenjirabako naye most of the things America tulina potholes essubi gyeriri people are living exactly ng'abantu abali wano ekitwawulamu nti eri America maybe ne source of income. Yes. Tosobola fa kyenda tosobola n'ekirala America bafaayo nnyo ku bantu kale tugende ng'abantu ba bulijjo ye America. Tusooke twogere ku lugendo luno ebigambo bya wano tuyingire mu ebyo okusingira ddala njala nnyo ensonga eno eya lotale abaana bajuza obupapula wano e Kampala ogamba DV Lotale abaana bajuza obupapula wano namuga atujja kuddamu ono si 2024 May naga atujja kuddamu mu May wa 2025 n'abeera awo n'akuba obufaananyi n'alinda emboozi etugenda gikwatako kubanga ne wenjogerera wadde okubanga wali wano ng'enkumi 5 abajjuza naye nga balinze
bebana abaddamu nange mbajuliza I do like free offers ku page yange nenzijuliza abantu kale ng'omuntu atalina access ku computer osobola n'okikolera ku simu but it's more better kukikolera ku computer. I do offers by the way nze ne byenkola nganze ng'omuntu kubeererawo abantu ba bulijjo. That's what I do. I'm sure abantu abakyaddeko ku Facebook page yange balabye abantu bentambuza befulumiza mu Uganda. Yes, ntambuza abantu bangi. Canada, America. Nze kastojja ngo omanyi nti olina choice yensi gyoyagala okuyingira. Nze awo wentandikira kuba nyina experience. Mikwano gye mikadde wagirambuddeko mikwano gye mikadde njogera kuba Jose Chameleon abo babadde ogane ha man twakubanga nabo mubali abo bagayi ba twakubanga ffe no mubali wano nawali Bobby Wine banyabo embeera yakyuka buli muntu yafuna level yiye okusinzira ebiseera bye twabeerangawo group ezo abayimbi buli omu Katonda alina ekkubo lyamuteekamu okitegeera omuntu atalina bwali nga twabeeranga naye mu kiseera ekyo then oyo maybe ali bubi oba taliiwo ku nsi ng'amangu okusiraana naye nze mbeera nnyo happy okulaba munnange ng'alina waatuuse alina ekintu ekyakabi kyakola kubanga Katonda yatwawulira buli muntu alina profession ye buli muntu alina ekintu ky'amanyi okukola kati bwe mbeera awo nga gwe oli lawyer ng'olina ebintu by'okola nze nga I'm happy sinyinayo omukwano gwange he's a lawyer bwe ndaba kati nga Bobby Wine wuyo ali mu byabufuzi nze nga bwe mumanyi nga bwe twakulira ku street nga yakyuka n'afuuka omuntu oyo I am happy bwe ndaba omuntu yenna nga alina ekintu kyagoba nga yafuuka owakabi I'm so supportive. Mbeerawo ne nga nti buli wendaba omuntu eyabeerako ne Bobby Wine years back njala nnyo mubuuza ekibuuzo kino tigwe muntu lula gye walabangamu omuyaayo oyo olwaleero bw'omulaba ddala yali akirina tugambe nti twali tulinda biro na biseera nze okubuulira nti Yesu yakomawo okubuulira amazima ku saidi yange ekyo ekintu yali takiina nze nga bwe mumanyi kubanga nze natuulako naye mu mmoloka nakyogerako ku TV natuula ne Bobby Wine mugondi waliwo emmoloka ya Chameleon yali sirika ene ya yero twagenda nze Bobby Wine ne Wizo nga tugenda lira eggulu era natuula wano Bobby n'atuula wano Wizo n'atuula wano ng'omulaba nti wa bulijjo he was a happy guy omuntu omanyi ajudde life he was that kind of person awo yali akakuba akagoma ka lubendera so yali tali mu byabufuzi naye nga ye ng'omuntu yakula manyi omuntu alina ekintu kyakula nga alina effujjo yakula ng'omuntu omulaba nti ajja kuba mubandana ajja kuba wakabi yes twasikanangako biseera by'essanyu mu kiraabu n'omulaba najja ne kabbando kasente n'akankuba bwali nanga Rogers natandise okukwata ne musanyukira yakikolanga emirundi mingi olwagira yampaako 5 nasanyuka I was happy yasika ku bbando emitwalo egi n'agimpa nensanyuka he was a nice guy I think Okay, butandise olunaku olwaleero naali kubuuzizza ekirala n'ekiyinza owanvu ennyo nti omukwano gwe baali n'ebiseera ebyo with Jose Chameleon Bawizo olwaleero bw'olaba ebigambo ebive ne wa Jose Chameleon yaga mwana gayo kyolo okubuuza nti mwabeeranga naye mwawulira ki ekyali kiyinza okwawula abantu banno kankubuulire yali ngoma sente ngenda kukubuulira amazima nganze kubanga nze erinnya lya music bampita Roger buli omuli amanyi okitegeera oyo politics wa music aba abantu bali tebeewalana no ekyo tekiriiyo nti alina beef nti asobola okusanga munene amutta that was I should call it music politics it's a game, it's business mwe mukubagana eno bo basanyufu kuba nzijukira bakola funtula bwe bali begatta I was on the stage ze nasooka ne ku stage to Curtain Rise nga begatta ne baddawo ne babeera ba mukwano it is music kubanga music oli gwayimba ono si gwayimba music Chameleon gwayimba Bebe Cool si gwayimba so they have balina okubanga bechalenginga ate olaba bakimakinga because of that olwaliro bw'oyogera kuba
top 3 the big 3 of course ne bali abasooka tosobola kuba mentioning tosobola ba mentioning naye nga ekikulu kyemanyi balwanyi okutuuka we bali okubeera omugagga olina okubeera fighter okitegeera so those guys are soldiers balwanyi kuba siina bonna ku bonna gwe sibeerangako naye bonna nabeerako nabo muhaso ku show Bebe Cool Nairobi sijja mwogerako kibi Bebe Cool musajja mulungi namusange Nairobi nangamba Roger biki nampita nantwala ne mu hotel ye mwalimu ne mukazi we Zuwena naba bana abakuze ne tubeerawo fena ne tulia he was happy to see me yes oyo Bebe Cool Chameleon ye he has been a brother by the way rest in peace Humphrey ali mukwano gwange nnyo oye yali chali wange nnyo ne mu America bwe ntuka ku story ya Humphrey nje najju kunyumiza nga apulaninga kudda awo nja kubawo ko nawo esebo gwe byo byakomawa ebyomuziki music I love music nze nakula ndi dancer era nasanga muzeyi wange nga ina discotheque so nabikuliramu ngambi manyi ne kitange yawangulako oba amazina gano tugayite batya ge bazinanga bwe Calypso no tegali Calypso bagayitanga batya ge wayambalanga akakooti ngeno bakasazeemu kalinga kakasala gwa kibanja ogwo nze okuzaalibwa muzeyi wange afunye gundi engule y'okubeera yes okubeera good dancer yes so nze music tagenda leero ne kyonna kyempulaninga if I'm planning to do a bigger business here music has to be involved like entertainment mwekiri and I'm a very good sponsor bwendaba omwana nga alina ekitone ekirungi mbeera so happy manjagala mu sponsoring reason being nti nange mu biseera ebyo we nabeerera ku street nawuliranga nnyo nga njagala okubaayo ne sponsoring naye nga so abafuna so kati nze nenkyambala ekyo nti in case bwe mba nsobodde okuyamba omuntu nsobola omuyamba nga ndaba alina talent and I do help people nkola charities out of pocket ndozo ziraba tuwa zange muziraba zenkola I do out of pocket sina like charity nti bichebyo no okwata ku kicho nkwata ku kyange kuva mu mutima noteka mu talent yes kuba hasonji manyi abantu kye bayitamu esebo that's good so music mukola era regira bwenti nenkola yo oluyimba lwakuba nako wabi nebyo gamba nti leto oluyimba lwo balukube ku radio competition namuko omenyeka osasula abantu ba radio ne batakuba ndosasula aba TV ne batakuba buli omu abayagala kuli ako kasente ko omugaggaze ne bwabanga akubye ku luyimba lwakubamu katono naluzaayo so nensigayo oba nalukuba ku munano ogwekiro nataddamu kuba nga webase yalumu kati awo waliwo omuyimbi wano gwe najja ngandaba nga naye style ye sigisika bulungi nga ndaba Ismail Access yamukubako Alien Skin oyo gayi nasooka nesimutegera bulungi byakola nga ndaba byomwogerako bibi balwana bikyebyo nebe nagenda okuwulya story yoyo omwana obulungi nentegeera nti Alien Skin ayina ekintu kyeyayitamu nga alwana naye nga tafuna abantu bamusika ku mukono nga bwajja ku stage okumukubira oluyimba lwe basooka muzza bbali agenda mbiwuliriza nentegeera attitude yoyo gayi nejava okubeera n'obusungu n'ebintu byakola if at all tewamuyamba mu struggle ye kati omwagaza ki wano wali obulungi nga yerwanyeko n'avaayo kati ffe bye twabiyitamu nnyo ng'otwala oluyimba lwo n'oluwa DJ alukube n'agaana oddukuba kyokka ogenda okulaba nga bw'aba akuba ennyimba akubaza aba Nigeria akubaza abana abantu ab'ebweru ez'abazungu kyokka you are not supporting your fellow Ugandan. Sometime back waliwo gundi eno ebbala gye nagenda musaaji mentioning I'm not here to make promotion gayi namugamba nti nina oluyimba nawulira akuba engoma eŋŋanda nemugaa nina oluyimba lw'engoma eŋŋanda nti luyina ku flash nsobola oddukuwa gayi muna Uganda n'agaana nangamba nankira bw'ati sagala nemutunuulira kati nze saafaayo kuba ekyo nakimanyira kuva mabega naye be nali ntudde nabo nga ndi mu kubawa byakunywa we waava omwa yanyiiga yakiraba natukawo ne mbagamba nti ambadde ndu muwala alukube nangamba akukoza atya nti bwati omuwala yanyiiga ku gurupe yali awo nabe nalingulira omwenge nangamba ngenda kulaba manager aliwa ate jukira ffe tuba tuli out spending nga tugula zino black label z'emyenge gy'emitwalo 7,65 nangamba toddamu kugula mwenge mpaka nga bakubye oluyimba lwo
toda mukugula nangamba nti ate rojo supporting anyo zino club or spending a lot of money ngoyingide zino club why don't they play your music oyingira club no spending a million 5 guze table why don't they play your music kino nacho njagala nkiyiseewo nti these people should learn to support fellow musicians oyinza okusanga fe reason lwaki tetwavaayo that was the reason naye sagala kisange n'abaana abalala the upcoming abali mu kujja nobasange that type of habit kyovula nze nga bwe nkugambye nti I do charity out of pocket nyamba even if it is music kuba ninamu kiri ekintu kya street nti bampisaako bubi I know how it feels ng'omuntu alina kyagala ng'olitasobola okitegeera so I really don't like that Abannayuganda twejjemu ettima ate simanyi nti oba lisobola okuggwaawo kuba ettima lyo omunnayuganda alina ettima linnya nalyo n'ennyonyi nalyo ebweru omunnayuganda alinya n'ettima lyo kulijja wano nga bw'olabanga bwe muba n'empalana ku mizigo kati muba n'empalana ku masimu ne mu companies nene gye mukolera nga mutuuse e Bulaaya nze nkubuulira va ku bantu it's not good usanga ensinga zeesupporting eri naye ffe awo ennyini nti nalenjuga ne Douglas Lwanga n'abalala ba music analyst aga nti ekisinze okutunda Omunigeria ne music we n'ebyo firimu ze and ki bwagende eyo America uluddawa wana mbala bagamaze mutakuba nyimba za Nigeria oba any other Africa okuva mu West ba Davido bani kankubulire muganda wange ekifudde Wizkid ne Davido kwe supportinga abana ekibafudde abagaga kuba kati tosobola kujja n'okubasho mu America nosigala ng'oli mwavu Burna Boy kala kubabisaawe ne bakuba Burna Boy wuno yakajja wano juzi wuyo mugagga musajja ina sente kana obaga Rema is a very very young boy bakubye sente kuba mu America baba supportinga they play their music on radio nze mbera mmoroka mpuli enyimba za Wizkid ne Davido radio station jentekako mpulirako music wa Nigeria siwulira wa Uganda lwakwato yimba mu Luganda simanyi is selfishness nebo funayo omunga ina ekkubo lyategedde nti gosobola okuyitawo akube ekikono toyitawo I am wondering nze when atukira mu America music wa Nigeria bali tebamukuba kuba emyaka gye mazeeyo naye wano emyaka gino Wizkid tabadde yala oyo Davido namusooka okuyimba nze Roja Serebu kati mugagga oyo Diamond Platnumz twamusooka bana abatizedi bwe bayimbiranga simanyi ba Mr Blue bani abo Racy bani abayimbanga oyo ndoza Diamond yali tanana ku existinga ne Jaguar nyini wayimbidde nga Diamond but they support each other ate the problem we have we as Ugandans kino ngenda kikubira ddala kubanze ndi artist buli lwokuba oluyimba lumune lukuba hiti oyagala kulinya abantu ku mutwe kitegeeza nti abalina ebitone mu nnyini mwe babi nga temunagenda kubalala nti tebayambye no oyinza ogamba nti ffe babi naye si ffenna abamu balina amalala bwakuba hiti omwana akuba kyayiwenja etaddamu kubuuza ate kati ebyembi beerabira whenever an artist makes a hit abantu ne banyumirwa music we atandika okubeera reluctant force gye yajja nayo okuyimba music omulungi etandika okusala nga atandika okuyimba ebintu ebitali magezi otegeera ngenda kuddako ku side ya Wizo ne radio abo bo baganda bange mu haso kuba nyina show gye nabagattako nga ngenda UK that was 27 abaana bayimbanga may radio rest in peace bayimbanga n'owuliranga bayimbidde ddala naye kasita bafuuka bakabi ne bategeera nti abantu babategedde ne batandika okubeera ki ne basala omuliro ne batandika okuba nga bakola ennyimba yimba verse edge zino line eziziddako zino nalekana bulekanye nalekana kigambo eki nga message abula ekyo kitegeera don't be reluctant bw'oba oli artist sigala ng'olina respect yo tokyuka tolinya abantu ku mutwe leka feemereme kukyusa ne sente tezikukyusa but sigala ng'oli mu kirasi ba artist be Uganda nja kubawo nnyo wano
tebe siba celeb kuba osanga artist ngali mu kilabu zine ziri loko nga naye atudde ne baloko banne abantu ababulijjo bayimbira osanga artist ku street nga akunganyiza abantu bakuba ekibozi naye celeb artist toina kubeera mbano ku interactinga nabo kumanya kye balowooza osobola okukikola but not on a daily basis. You can do that when you're backstage. Okitegeera artist oyina ebintu ebimu byolina okukyukako mu bantu oli muntu ng'abantu abalala but don't kugamba twemalaako kiri ekyo kubeera nti omuntu alina kuba excited ng'akulabye twemalaako katibwa kabwa star. Omanyi lwaki Michael Jackson yeekwekanga si ye muntu ayalabikanga ku street singa yalabikanga ku street all the time bandi badde tebajuza bisaawe bye yeefuula ow'enjawulo okitegeera yeefuula ow'enjawulo mu bantu bonna nti n'abaana be yazaala yababikanga feesi kwegamba n'ateekawo ebintu ebimufuula nti ye sereebu nga buli lwalabika abamupya so ba artist be Uganda kyekibabulamu osanga artist wuyo ali mu kilabu yalwanye yakubye wa boda wuyo yayiye emmere wuyo yakute soda n'amuyiira omuntu that wala kubawo wa boda kiboko kati ebyo ne bikujja kugulya omulamwa but remember these people boyimbira bagenda basalako laavu muna Uganda bw'aba akwagadde omuna Uganda bw'akukyawa aba akukyayi twogera bino byonna. Yes sir. N'abayimbi nabo balina empisa zaabwe bwafuna erinnya ng'afuuka kilala and we are comparing Ugandan music n'owaba West Africans ba Westerners. Yes. Davido Burna Boy bw'agenda ebweru ne ba P Square baakola bw'agenda mu America bw'agenda Canada bw'agenda Australia Germany erinnya lye lisigalayo. Yes. Ne music we naakubwa. Yes. Naye naffe wano abaana bagenda Bungereza ne bagenda mu America Canada ne bayimbirayo. Bayimbira bana Uganda. Ogenze nabo. Bayimbira fa bana Uganda. Abategeka eri mwe mbano obuzibu. Si kuba na buzibu. Nga bwe nkugambye ngaffe abana Uganda tuyina ekizibu kyaffe ngaffe tuyina ettima. Oyinza n'okusanga nga omuntu ayategese show mu America nga alina promoter munnamu inako obuzibu nga teyamuyambyeko n'okupromotinga. Tuba nkugambye zensi diaspora in general abali eyo tuli bafu kyentegeeza emitima gyakaluba osobola ogenda nyina show gye nagendamu emwe ne Rwagadi e Boston show ze Boston zirina essaawa zezikomako si kiro nnyo oba ssaawa 5 nga bagaddewo twayimbira abantu nga batudde butuzi bwe bati baba kutunuyanga bifaananyi bawuliriza baba excitement nti bakulabyeko omuntu waabwe temuli excitement olaba nti omuntu ye show yazze kulaba muntu yazze naye ndowooza bw'abeerako bw'abeera ku show ebirowoozo bidda mabega tamufiiringa bulungi just yazze out oba aba alowooza ku shift ey'enkya oba abeera alowooza ku bills ezijja kwegamba olaba nti joy yabagwamu okiraba so diaspora tuyinamu ekizibu empalana toyina wantu wosobola kukola bizinesi y'omuna Uganda nakuwagira era nze nakirowoozaako ne ŋŋamba nti bwe mba nga nkoze nga restaurant mu America nga nze omuna Uganda njagala bagibeera mu maaso babeerenga ba Spanish maybe aba Philippine maybe bana Kenya nze omuna Uganda mbeere mabega osobola okufuna bana Uganda abajja nsobola okufuna abajja bategeere nti waliwo emmere y'abana Uganda bana basajja bagifumba bulungi balinga bana Uganda naye bw'okola nga yategedde nti muna Uganda ajja tandika okubala ssente z'omuggyako alabe nti esowaani y'emmere agiguze $3 azikubaganyemu Uganda yandikutte nusu 15,000 n'ali emmere olabe nga takyakusapootinga ate nga asapootinga omujamani omulala omujamani n'omuna Kenya tulinayo omuna Kenya mu America awo gyembeera eyo Maryland musajja mugaga alina ssente musajja gwe nasooka okulyanja alina $1 million ku account kati alina ssente zisuka namu akoze branch ezibuli wamu restaurant yeekola naye chapati ogigula $6 bw'oteeka mu taxi $8 chapati egi esowaani y'emmere ogigula $6 kati bw'ogigula $6
olina okuwa tip ate ye kyeyakola tip agira kuki kusimu agira ku receipt ku receipt kuli agibalirako nti ono yakusavinze emmere olidde $10 asaana kufuna $2 nga tip togenda nga tona kugaba tip oba omugamba wange nja kutipingayo nedde tebabyogera wali mu America okugaba tipu kitulimu ng'Abamerika kya bulijjo kubanga bamanya nti omuntu kwafunira ayinza okubanga omusala gwafuna tegumala naye abasinga bakufunira sente ku tipu so it is a must. It may not be a must but somebody will tell you you need to tip me, that's how I get the money, that's how I get paid. Kajja kubulira mu America kiyinza okuyisa obubi kuba wakajja tobimanyi naye bwolwawo mu ensi ojja tegeera nti olina okikola kuba nze ne wane Uganda nkikola siyina wengula kintu ne bweba bucha ne bwe kaba katale nga sireseewo tip ne bwaba wa boda nga nvuze nanzija wano nantuusa wali nteeka okumuwa kasente mwongereko ate in a way ngeri gye nakikwatamu is a way of appreciating somebody's time and service. It is good because now we kabo bokola emirimu ng'omuntu akuwaddeyo akantu you be appreciated obeera happy obeera neyo joy even n'omuntu bw'ajja later nga olina okumuyamba yanguwa n'omuyamba okusingako oli golaba nti abadde takikola so giving somebody blessing someone it is an appreciation oli ne bwaba nga talina kyakoledde olina okumanya nti abantu balina embeera gye bayitamu katugambe nti onsanze mu kkubo wakati ffe tuli baana ba street kulide ku street embeera yala tugimanyi nze manyi oli bwansanga ku street nga sina kyakulya sina wakusula nampa omutwalo mba musanyufu nnyo oba onkoledde kinene so nze eyo spirit yansigalamu kubanga nali ku street nti I can bless anybody ku street nemusanga nibwenkwata emitwalo ebiri nenjimuwa it makes me feel happy kinsanyudde manya nti oyo omuntu kyemukoledde lye lyessanyu lyenafunanga nga nange bampa bw'onookwata ekintu ekyo bwe kityo ojja kuyisanga bulungi abantu okitegedde muganda wange so that's how life is supposed to be. Twogera ku bannayuganda abagenze with their talents bagenze mu America biri tujja kujja tofaayo kuba kati wano waliwo supu mugenze emitala w'amayanja muli bayimbi muli bannakatemba noza Paul Jingo ne banne mu America eyo mpulira bakola emizannyo n'okuzanya all that abayimbi bagenze bangi naye batuuka eri basirikira ddala tebaddamu kuyimba tebaddamu birowoozaako wayimbyemu ajja ku TikTok wajja ku Facebook najja n'akolayo analysis katini ng'ate walirowoozezza nti loje bw'ogenda eri ofuuka owakali okuba omuziki gubeere nga guva mu America paka yo gye kyekitone kifa kasita oyingira ezensi jjukira si waffe eri tuba tugenze kukola buli kintu kyolimu mweyo ensi olina kikolerera ne bwe wandibadde ng'olina omuntu alina wakuwadde wooteeka omutwe weebake you must have an income buli kintu ky'okwatako waliziba ssente n'akusuza abakusuziza for some time weetetenkanye ate problem eri ku muntu gw'oba ng'osuza wakamufuna they come when they have bali reluctant ndoza bwe bankyogera nti yakajja avudde waka ali lazy tanaba kutegeera obunafu tanayiga embeera tanagitegeera ate nkibuulira nnyo abantu nti wejjeemu obunafu nga wakayingira lema kulowooza nti omuntu akureceivinze ogenda kubeera ng'oli emmere ye ogenda mu kinaabiri n'okozesa amazzi okozesa amasanyalaze n'okutuula obutuuzi ng'akusanza wakukola kimunyiiza takikugamba okulaba obulabi mu nnyumba yo ng'oli ku TV ogiteekako after some time kijja tandika omunyiiza ngenda kujjukiza abantu abaludde ebweru tukyuka tubeera we are not the same people nga bwe twali e Uganda tufuna attitude for the living in that country mubanga network yawan yes ebaako teba kati tukyuka attitude ekyuka bw'oyagala okufuna essanyu lyange lijja bw'oyagala okufuna eri side embi nayo ejja omuntu ayinza okubwatuka n'ogamba oba yabaaki
nakubogolera nabogoka nogamba omuntu yabaaki loja gwe nali manyi wano mama omuntu ayinza okukwata nga bwolaba gas omuliro wakakanira ng'omulaba sabubi alinga ava okudduka nga alina obusungu reason being tebafuna ssanyu limala basula bakola balina stress mungi eri ebintu bitukuba n'omutima ne gukaluba n'owulira nga wabimanyiira okubiyitamu kati njagala kulabira nti buli muntu aludde mu diaspora bareactinga the same way ayina that side embi gy'okwatako n'abwatuka ekyo kimanyi okitegeera so tudde ku sayidi y'abayimbi lwaki talenti zifa bw'oba oyingidde mu America oba Canada oba London tojja kuba na biseera bikola ki bikola music fe wano tulina studio nyingi e Uganda nti usukwate emitwalo 2 n'okubira producer nti Kaiz Joli nti nterako kuba naye aba munju but jukire eri ne producer akola ine ekyeyo alina okufiisa wakadde ate akadde kesika kwonona kujja munyo emiyenge nga studio za wano n'okufuuyirawo sigala n'okulira amayirungi kuba I see all the studios here you see lauze boys outside bali ku mayirungi tebalina byakola banywa sigala n'otya n'okutya ogenda ku studio nti bakola maloboozi sebo tebali maloboozi ge bakola kati katozenga artist ovuddeyo otya ogenda mu studio y'omuntu nga wajjuddewo abayali bali awo tebalina mirimo obatya kuba studio ezimu tuzivaamu kiro tomanya nti oba kwabo yagenda okuteega kukola ekibi kino nja kiyisawo studio z'abantu babitereeze okitegeera studio tezisaanako omwenge tezisaana kuliirako mayirungi n'enjaga kubanga ekyo kifo kya bizinesi oleeta ba artist ab'enjawulo kino nina studios ezimu zengenzeeko nga zirina ebintu ebyo naye nga si birungi ogenzeewo onyigiriziddwa kuba oyagala kola oluyimba kuba ate producer mulungi so beekoleko omulimo bamanye nti studio yange temuleetako njaga temujja nga twalina kyolina kujja kukola kubanga yefulumya music omulungi abantu gwe beeyagaliramu artist ajja kuba ava ku studio bamukuba ekiyondo oba ekitayimbwa I have seen the good producers here on their studios ng'ebyo byebiriwo okira balina kikyusa so ba artist lwaki talent yefa omanyize ndi muogeze ndi Mr Motivator ku page yange I talk bonziza kuogera ku bintu by'obulamu nyinza n'okuzibya obudde so ba artist lwaki talent yefa nakugambye nti eri oba olina okukola you have to go and look for money olina okubeera ne income ate ne studios nazo baziseera okitegeera eri session ogisasulira per hour si bino byojja n'ogamba nkwadde emitwalo 5 n'okola oluyimba buli n'ogobamu omuntu n'ojja n'oyimba n'obeeramu ne munywa ne mukola kino eri basasula per hour akugamba nti ssaawa bweti ojja sasula $45 kati kiri ku ggwe by'oyimbye oba tebiwedde eyo sente zo ziba zikola ki ziba zeeyongera zimatira ogenda okwesanga nga tosobodde kuddamu ebyo ate ne shows ntono ngenda kuba promoter beeyo abali e Bulaaya abatwala abayimbi okubajja wano ate babatwale ki babatwale emitala sigamba nti ffe ba artist tuliyo lwakuba bamanyi nti ffe sente tuzimanyi ne time tugimanyi kyetegeeza okitegeera so bo balina okwekwatira ku baana abali eno abatanaba kutambula amanyi nti bw'aba agenda okufuna visa agenda kubeera excited okitegeera so alina kwekwatira ku beeno tolowooza nti balina sente nyingi zibabawa okitegeera talina sente nyingi zakuwa ajja gamba nja kufunira hoteli wosula nkusasulira etiketi n'okulya kuli kunze ate ogenda kujja mu America osaye nga muwadde $10 ze miliyoni 3.7 okitegeera kati n'osanga nga abayimbi buli webagenda ebweru mwe mulowooza bazze kukola sente abo bakuba n'esho z'ebweru abalina sente no abafunye kata exposure nti yazzeeko ebweru kubanga nange nabikola nga nkyali wano bantwalanga ezideni maka Sweden biki okitegeera so teri sente ziba artist avudde eno nga nyingi tebayina kati naffe tebalina ziba tusasula ate nga music tumugina tulina abayimbi bangi abali mu California abava eno bangi ba artist abagenze tebasigalayo webuuza lwaki aleeta artist ali eno n'alekawo ali eri ate mulina music obeera eri nga tolina music kakati music ki gwe baleese nga ne bana abaze okuyimba osanga ekifo tekijjudde nga mulimu bantu batono ebyo ebifo ebyo byolaba e Bulaaya eyo
nze kifo kye nagendamu nendaba nga bajjuzza and it was recent. Nefunamu ka feeling nti bana Uganda beeyagala yali London. Otu. Yes. Nagenda London nga bajjuzza kilabu yone jude. Okusooka abo basooka ne babula. Ne bajja later ndoza nga bavudde kuki? Ku milimo gyabo. Babazo okuyiriba. Ndozo giraba neno show yaliyo juice ya Bobby Wine. Nga bwe bajjuza we bati. Sirabanga ko show mu America ngejuza bwetyo kubulira amazima. Kati nebuuza ate bo ulire London nabe London ba complaining ina abana Uganda tetweyagala tweyina kembwa biki bo ulire Boston mwana wana abana Uganda tetweyagalira ko ddala bo ulira mu Maryland nabo kye kimu kati ne webuuza lave eriwa ebizibu bya mubijja wano Kampala Road nakawuka nsangi ne mugera nabyo wandigambye oyingidde mu nsi z'abazungu mu nsi etali mu poverty ogenze kola sente ofuna omutima omulungi oyagaliza abalala but that thing still stays kisigala akatima kagena nako kasigala oyinza okwesanga nga muli ku mirimo oba mu industry yaje mukolamu nga oli asonga busonzi ku muna Uganda munne babera ku masimu oku nga boogera ku bana Uganda bannaabwe teri mula begeya kyokka nsi nene ejjudde abantu ejjudde ebifo byomusobola okusenguka n'ogenda eri n'okolera eno kino nakiri naye osanga mweriko bakwana bakazi bannaabwe bani abana Uganda abakazi ayinza okuwana mukazi wo zikubulira amazima ng'ate ensi ejjudde abakazi ndine loja wano nojja ku mukyala wange namukwana oba namubulira ebigambo ebikukwatako olw'okuba olina ssente olw'okuba ki tima mwana nze nyinza okuba bulaya nenjiza wansi kubanga nkirabyeko nkirabiddeko ddala nze nduddeyo ova ku bana abaakajja sijja kugamba kankubulire bulaya eyo giraba mukwano ogwo guba mulimu ogwo abakapito kyekyo tolina gwe weesiga nti muna Uganda ajja kujja kubeererewo kyenva ndabula abantu nti bw'oba ovudde wano kola nnyo n'amaanyi ofune empapula ezo kola nnyo n'amaanyi oyingize ssente okole bizinesi e Uganda okole ebibyo kola ebintu obere independent otandika okwekozesa ate savinga nnyo ssente obere nga oyina backup in case anything happens osobola okweyamba va ku bantu va mu kulowooza nja kusanyusa ono nja kuwa ono nja kugira bwe nti tebakujjukira njagala nnyo omuntu afeeyo nnyo ku bulamu bwe kubanga fe abatambula fe abantu the living human beings toyinza garantinga tomorrow you don't know tudde oli mulamu enkera tomanya kinakkuba ate leero ndi naawe nkyankyuka ne nkuyisaamu eggaali n'otya n'okutya okitegedde ebintu bikyuka weesavingira akasenteko omuntu alina ssente osobola okwerabirira osobola okufuna omuntu akulabirira osobola okuba nga oli mulwadde ono najja n'akubeerako n'omusasula byebiri e Bulaaya because I have seen abantu abali mu malwaliro agasinga abo bowulira nti tukola mu balwadde tukola mu CN biki biki basajja bagaga be bakolako balooya bakola sente zaabwe ne basavinga because you get paid from these lawyers sente ze basavinga tolowooza nti bo tebasasula nti balina insurance they pay for the insurance okitegeera so lema kugenda obeera reluctant noda mu kunywa mwenge kwagala kulivinga life ya America luxury life otuuseeyo weegomba njagala kuvuga motoka ya kabi oli mugisasulira sente buli mwezi ogenze ku credit gye tuyita car note ofunye motoka y'ebbanja ofunye motoka mpya Range Rover Volvo kasura ndi sokola akasanta ndi sokola ate bulamu kabukyuke mu gye bayita American system omuntu wabeera wano ng'abadde mu mbeera mbi lwaki bw'atuuka eri teyeeyagalako gye bayita American system kasite kunyweza bweti nekubaka nti pap noyingira muzaayo bakanya kunyumyako wano nti yagenda lwaki tadda gyali ng'aludde akola gyali oyo mwana waffe yagenda talina kazimba wano talundawo yadde enkoko yadde enjibwa yadde embaata yadde emmese talina yagenda ku livinga life yeeri ate kati life gyalivinga asasula busasuzi buli kyalimu
Flat TV jaina ya banja credit. Kitanda kyasulako ekyakabi kya banja. Emotoka javuga ya banja. Esimu jaina ya banja. Mbuliro basobola okujja wano namalawo omwezi gumu. Ngali mu America. Ngali mu America ngabisasulira. Zakola za sasula. Can you come back here and have peace? Je kubo papa kuddayo. Ali wayo no lyaga nti anze Uganda enfufu. Bwe mujaluga nze enfufu yeno sigisobola kaneddireyo. Ebyo ebintu sijja kosa language embi. Bwongo. You have to have a brain to make money in those countries. Otegera. Oyagala kola sente mwezi ensi. Ekirungi kya America ekuwachi opportunity ekuwa enkumbi nekuwa n'ensigo. Go around kanjiteke ku jinja, kanjiteke wali amazzi, kanjiteke mu nfuufu. Bozizanyisa. Bo baagala ezaabwe bakuwa ensigo. Le bakuwa n'enkumbi. They will still come and collect their money. They borrowed you. America yakuyita nekuwa empapula. Ekutegedde oli foreigner. We tujja mu empapula bakola. Meaning bakutegedde olina osasulanga emisolo buli mwezi. Olina ogenda okole bakuggyeko omusolo ku sente z'ofuna buli paycheck. Meaning you're paying them back. Okitegeera. Oguze mmoloka olina ogisasula insurance. They are getting some money from you. Okitegeera. Olina osasula insurance. Olina okusasula ku mmotoka eyo. They are very happy bw'oba olina omulimo ng'olina n'ebintu by'osasulako. Kino ekintu kye baateekawo nti gwe okola credit ozimba credit mwebafunira. Bw'obanga omesinze app yo credit kwe kubeeranga okugimesinga app kitegeeza nti bye baakuwa tosasula. Tosasula mu time oli munyazi. Eyo system nga bagikola babanywerezaawo. Tosasula. Kati kye bayita credit okufa nti kwe kubeera nti eri gye wajjanga amabanja bagenda bakwonoona mu system. Alo tawoleka oyo waji naga ndi otawoleka system mweri omwo kiringo omwana w'essomero. Nenda ku example zizo nako wanze mbadde system njimanyi. Kiringo omwana w'essomero bw'aba mu high school empisa ze byalwana bisigala muki mu record. Will Smith bwe yakubagayo n'oluyi ne baddayo nti ne musomero yalwananga oyo bwatyo bakujjayo eri oli omuntu omukadde ne bamanya nti oyo omuntu bwatyo bwali ne credit bweri bw'oba olina amabanja g'oliya nga tosasula bakukipinga mu system. Kati bw'otuuse ekiseera nga tosasulira ddala credit efa, meaning nti wogenda okusaba emmotoka bakuwole tebagikuwa. Wogenda abantu bonna bakebera credit wo. Wogenda balwaninga background check. Ono alina amabanja, alina we yalwana, yavuga n'anywa, yanywa n'avuga, yafuna DUI. DUI kitegeeza oli omuntu okubanga bamukute ng'atamidde avuga. System yawe bagikola. Nti kati DUI bakwata nti wanywa n'ovuga. Vako bine ebya polisi wano tiyakute n'onywa n'omuwayo akasente. Bye byawo biri mu system. Kati kibayambako nti okubeera nti wavuga n'onywa ne wogenda okusaba omulimu bagamba ono alina record mutamiivu kiri mu system. Yinza okuyigiriza American system n'ekikubawo yonna n'ekimalayo. Buze ebirala tugende. Kale bwe tutambula extra digest mugoba nsonga tuli ne Roger. Tugezaako okubanga tuyita mu bigambo mpola mpola twogera kasavu kanyama naye byonna tubyogera okuba nti nno tukuwa ekyo si kyoyagala okuwulira wabula kyonaawulira n'obaako kojjamu n'okagatta ku ebyo by'omanyi by'owulira nga tebikwatako just bireke abalala bajja kubanga babiwuliriza. Twogera ku bulamu eyo fenna gye twegowaga tuwedde agende eyo buli kimu kijja kuba kiwedde. Tubadde tutunuulidde abantu ab'ebitone abayimbi ono omusajja ali mu system eyo muyimbi. Twogera ku banne abagenda eyo kubanga abayimbi wano baggwawo singa tetwalina talents zimera. Muyimbi ki yakyali ow'amaanyi baga nti wajja e Bulaaya kiggwa nga nabo bagwa omutaddemu sente zo bashuwa nti nno ngenda zijjayo. Ogamba muyimbi ku bayimbi b'abana abawano ng'omuleese eri nti ogamba ojja kumugyamu sente. Abeeri mubasobola Abeeri kati abeeri balina ekiwago bamaanyi bayingira obusente bwo bw'ekinaku
obuteke mu bana boy oyala kola linnya kankubulire okuleeta omuyimbi omujja wano mbogenda kola show mu America oje mu sente ekyo sijja kikulimba tekiriyo yes kuba twategeka oyo omuvubuka oyo simanyi oyo ayimba ti nekisala gye yasooka okujja yasala fiwalo gwe tumanyi nti ye muyimbi waffe ali international ebyo bikola eno bikola wano Uganda bw'otuuka wano obeera international mba na Uganda banno ng'otuuse eri which is ate eri bamunominatinze mu America ludda one kati oyo omuvubuka oyo yatandika okukola ku show ezimuwa ku ssente nti n'aba babayita batya bana Abanigeria Bakameruni benamu introducingira oyo mu Kameruni gwe namu introducingira omulundi gwe yasooka okujja ye yamukolera show yaddako ng'akoze kwe nalaba nga abantu bawezewezeeko kubanga mwalimu Abanauganda Banigeria kuba akayimba ako kaali kakubye kaatunda ensi yes naye nti omujja wano nti omulese gwe abantu beeri bakoowu kyokka bwe mubeereyo mwe mutu w'amaanyi ne omuyimbi wano kasita ayimba ne mumujanja wazza akayimba kaakubye omuyimbi abeera sita mu Uganda si mu America mu America abeera ki mu America abeera local artist from this way Uganda kati ebyolowooza nti oli omuyimbi avudde Uganda siboogerera bubi kubanga I respect musicians nange ndi artist naye okulowooza nti omuyimbi avudde wano nti afuko wakabi mubali basanze mu America tekiriyo abayimbi abali mu America si bakabi n'abava mu Uganda ogenda mu America tebafuuka bakabi tusigale wano kati ate nga bwe nakunyonyodde nti engeri gye weeyisaamu yekufuula owakabi eri abantu n'okwagala kati music yafa wano abaana bakyayimba naye music yafa oba ekyo kimanyi temukimanyi nze nkimanyi music nze nga nze artist kuba enyimba empya ntono nnyo ze mpuliramu amakulu n'ekyo okugamba nti enyimba empya music yafa music yayingiramu politics n'afa nze I feel it like an artist ng'omuntu ayaliko wano before music yafa si kyekintu ekiri awo nti omuntu agenda out omuntu anyumirwa mwenge nakyo n'ekikubye ne music ya chanka si ndongo people go out ne mbumbu kye batadde ku list nti music artist bikyebyo ne abantu kati bakola bukozi sente enaku yabakubadde abantu bakyagala kumanya abantu oyogedde ku kyennaku yabakuba abantu abeera ebweru omuntu abeereyo Canada abeera luddawa mpulira abantu bakomplaininga wano bangi biki nti oli abeera e Kampala bwakuleka ku buluutiiki omuvumo olunaku lwonna naye gwe womuleka ku buluutiiki n'amanya nti loja mweza meseji yange agirabye gwobeera okola ngenda kubuuza ekibuuzo buluutiiki ayakola WhatsApp ayina we yawandiika nti buluutiiki oli takwagala oba aganye buganyi ku respondinga aba aganye ku respondinga no eyo buluutiiki nayo nagirabako gayinga agikaabira gwe mulundi gwe nali sigimanyi kwanze ndudde mu America nalaba gaya akaabira buluutiiki bamuleka ku buluutiiki nti simanyi Bobi Wine amulese ku buluutiiki abantu baba n'ebyokukola nyinza okusoma message yo nyinza okuba nyina message nyingi nnyo nyina message nyingi naye ndaba message zonna neziyitamu nezisoma and I put down my phone nekiwa obudde nja kuddamu bw'oba tombikidde nti waliwo afudde oba oli ku kitanda ku drip then why don't you wait that is what I can say you should start respecting each other's time muntu muwe ekitiibwa nti bw'oba muweereza message mulinda akuddemu ojja gugumukobere negative ate omutabule nga kikyolowooza sikyalowooza what is blue tick nze mu America ndaba tiki bbiri ku WhatsApp era natandika okiyiga nga abantu bakyogerako naye sirabamu kabbulungu oli mu America bw'ojja wano kabbulu ndoza government yateekamu kabbulu tick abantu bakamanye
Okitegera? Amayindi aba bakulabye. Babirabye. Nze lite tubimanyi tesimanyi kitu kye bayita blue tick. Nti kamu kategeeza osindise egenze. Bubiri etuuse. Blue tick bagirabye. Agirabye. Nabanga ali busy. Nga ina byakola. Muwe time ajja kuddira. Naleze wenkuleka ku blue tick. Bonkwasizo mpisaamu eggaali. Maani nakubidde katwali tuteseza budde bwe buti nereseza otulo mbadde n'ebyokola. Mbiwulira wano. Nange waliwo abankayanya nti emizondeka ku blue tick ne mugamba gundi. Sina byakola. Gwe nkuziziza okuntuusa wano wendi. Nti nedda. Ndi mwana mukulu, ndi muntu mukulu sikyali mwana muto nti ndi awo. I have things to do. Bwe mba nkwetaaze oba message yo bw'ebaamu ekyamakulu, then I'll answer you back. Either way, bw'oba mpereza message nga ngirabye ng'okira nti agirabye. Okitegedde agirabye. Don't be negative. Find something to do. Funa ebyokukola. Omuntu alina ebyokukola tayomba. Omuntu ali busy. Alina ebimutwala mu maaso tayombera kigambo blue tick. Kati kino nja kibuli abana Uganda. Mwe muleetera abantu abalala ekyo ekintu kye mubagamba okubakwata. Naye abantu abalala babeera tebakirowooza bwe batyo. Abatakituttemu bw'atyo. Nti blue tick abakola, people are busy. I'm driving. I can't be on the phone. Otherwise ebyo ebintu babikole ku bantu abali wano sibali abali mu diaspora. Abo bo mujja kulwana mukagwere bada kuyombagana esimu zibwatuke. Mujja kuyomba n'omuntu we diaspora ng'omubulira nti yakulese ku blue tick. Tebagala bya kisiru bakola. Bayina biruzi ezokusasula. Oda omukubira esimu ali mu motoka bw'okwata esimu bakuwa ticket. Bw'okikwana n'okiteeka kutu poliisi ekuyimiza ne kuwa ticket. Ndi mukudduka ngenda ku mulimo. Obudde bundese n'emmere njiriira mu motoka ngenda kukola time endese. Gwali ku simu ngamba blue tick. I block you. Kuba tolina mugaso. Mukikola abali mu Uganda. Naye nze nkulabula. Bw'oba oli mu Uganda ng'okikola omuntu ali e Bulaaya akitegerere kunze. Reason lwaki temukwatagana oba lwaki ayomba. Bakola. Abali no tebakola. Bakola ki? Tebali busy nga abali eri. Ate jjukira tulina ne time difference. Wano tuli sawa zino teziri sawa 8. Eri buli kiro. Bebas. Oli agenda kwebaka. Bw'oba ogenda kwebaka, oli agenda kukola. Kati onkubidde ku budde bwo okwebaka ondowooza nange ndi mu kitanda. Tokiraba. Nkedde nziruka ngenda kukola. Nino omuntu yangamba nti eri yalina munywanyi we eri nga ye bwazuukuka akuba essimu. Era yayomba nnyo. Lwaki nzuukuka nekkubira essimu nga tokwata? Onamugamba nti ati eno nze mba neebase. Nja essimu lekako data nze njagala oluzuuka bwe nti kubirenga oli. N'ekintu kye nazuula e Bulaaya eyo. Bw'oba ng'olina issues n'omuntu ne mutandika okuyomba obudde si bwe bumu n'obwa wano. Olina vibe gy'oli mu kusaawa zino ate oli tali mu vibe. Kyova olaba nti bwe mutandika okuyomba oli ayinza okuvaako bubi kuba muddu gy'omukwatiddemu si ya vibe. Ne time difference ekyo nakino kisinga. Nti oli ayinza okuyomba n'akeesa n'okukeesa kulwa muddu gy'omukwatiddemu n'ensi ya njawulo. So olina okwegendereza lwaki abantu bano bavaako ebweru. Obeera oli mu vibe ate n'avaako. Obeera omubuuza ekintu ye n'avaako. Bwakubuuza eno ate naawe nga muddu eri wansi. Okitegedde? Bwakubuuza eno ng'ate naawe muddu eri wansi. So we just have to respect each other. Okitegeera? Abantu b'ebweru ngenda kuleka nga mbabuulidde. Omuntu ava wano ng'ayingira Bulaaya ngenda mulabula kintu kimu. Manya nti abantu b'osanze eri muntu omusanze muna Uganda yes muva mu nsi y'emu naye baakyuka they are different people. Bafuka wa America. Bafuka wazungu. Embeera. Bw'oyingira tobeera reluctant mu nju y'omuntu. Ne baba mukwano gwatya ne baba sister wo ne baba maama wo nga oyingidde mu nju ye. Look ahead. Ogambe nti wano ndiwo kaseera buseera tandika okutetenkanya. Omanye nti beerawo wiiki 2 ne lwogenda n'ofuna awalala ng'obeerawo wiiki 2 nga bwe weeyongerayo. Oleke guno omukwano nga weeguli. Kubanga bw'olwawo mujja kwawukana. Wenzije eyo nina kumalawo nakumeka. Bw'oba ng'obaddewo ekinene awo omuntu ate ne kuba mube nali mpulidde nti nze bwe mba nnyambye omuntu ekinene njagala abeerewo emyezi 2 oba emyezi 3 yetetenkanya agende. Musigazeewo ako obuntu
aka family akano kugamba nti mwina muva mu nsi yemu. Reason being siganye but mujja kwawukana. Mufuna misunderstandings. Oli mu fridge y'omuntu anyiga okutemereyo girya tokola uya kusanga oli ku TV ye bintu tubigenda bikyuka ate wona tukire kiseera okuvaawo muyombye ne kali akalungi ke yali akoze ogenda okerabira muyombye mwawukanye ogenzo tandise omwogerako mu bantu be anti jukira bojja otukide wange nkulambuza ku bantu bange efe ebimu tubitegedde mu community otandise ogenda ng'oyiga ate bwe twawukana be bantu boddamu ate okunjogerako nonyonoona yampisa bwati yankolanga bwati ne bwati bone babeera nga tebategedde kyali mu nyumba baga nti oli bwakubudamya ng'alina omukyala toseka naye tomubuuza mwesonyiwe mulabe bulabi kati awo oyo kyembadde nyogerako oyo yali singo naye omuntu ali married alina famire ye oyo ye tomalawo kabanga kanene balawo wiiki emu babbiri ssatu genda weeyiye by all means mujatabuka mujatandika okufuna misunderstandings kirizagana madamu wali anakubuuzako good morning oliwa wano nga beebuuza nnyo ebyo ovanga ku bantu ababeera nga bali kapo ne mu Uganda okimanyi tosobola kubeera mu nyumba erina bathroom emu toilet emu oli alimu ne mukazi we n'abaana neki nga weweesoga toyi yaabwe nga wonaabira okitegeera so jeso ina kwewa kitiibwa bw'otuukira w'omuntu kola ky'osobola gana amagezi gajje kunze tambulamu weeyongereyo eyo ensi nnene America nsi nnene America togitya nti ngenda tuuka mbulwe ekyokulya ngenda tuuka mbulwe wennaabira bwe nsula ku street bajja kunsekerera nze I would rather go mbere ku street bwe nva ku street nga njize ennaku enkubye bwe nsula mu shelter nve mu shelter bwe neeyongerayo oba anankimaawo okunyamba nja kuba nyina kyenjize era mu future nja kuba nze omuntu oyo ayina stories embulira ku bantu history nabeerako obwento oba mugumu nze saagala nnyo okuwagira muntu kutuukira mu bintu byakabi njagala nnyo omuntu atuukire mu kubonabona lema kutuukira mu bino ebintu by'okuzimba muganda wange nze ndi wakabi mbadde Uganda nga nkola mu banka kati nzize mu America balina okumpa ekitiibwa nakolanga mu banka sebo bw'otuuka eri tubeera muntu omu tubeera ku level yeegi emu yasoma n'ataasoma bwe tusinkana mu kampani gye tukolera mba tuwa paycheck yenkana sente ezimu agamba sapo galeko eno okitegeera bw'oyingira oba oyingidde tuba muntu ogwo kuli tekubeerako nti ono ali ku top unless ng'osanzeeyo abakola kampani zaabwe nga beekozesa naye bw'oba okyakolera paycheck okolera kampani okola mu CNA okola mu ddwaliro we are same people. Lord, oliwa tugamba nti mukola nnyo n'obudde temuba nabwo. Neffe tubeerayo nga tulaba abali mu Canada, abayuda bali ku TikTok live, bali ku Facebook live. Kati abo babeerako kiro maybe nga nnyuse. Anti gw'omulaba ng'ali ku TikTok. Ye yakanyuka eno budde misana. Anyusa awo kata ali mu refreshing mind. Ate n'abasinga frustration, stress. Nze sijja kulimba nti waliwo akola TikTok mu na Uganda nga tanaba kufuuka boss self-employed nti agikola lwa bulungi. Sometimes we want okwejjako ki depression nowesanga oli ku TikTok abantu balina nabudde bwa Facebook. Nze nkola Facebook lives nga ndi wano nsobola obikola nnyo nolabanga always ndi ku page yange ne bwe mbeera mu America nzijjako lumu na lumu kubanga time gyemaliya ku Facebook nandibadde njikolamu ssente. If I spend an hour or two zandibadde dola nga 15. Okitegeera so people abali eri bavaluinga time yaabwe ya ssente. Okitegeera kuba obulamu bwaffe eri buli kyokola mu bulamu bwe wali you have to pay for it n'ennyumba eri tebakulimba nti olwala bajja gamba awo yalwadde tetumuggyako rent you have to pay. Kyenva nzukusa abantu ne mbagamba bw'oyingira ebweru mu America oba wakola nnyo you become somebody tobeera reluctant nodda mu kucakala mu kunywa mwenge n'atono kuba dolina kagwewo ndebo n'akakisa koba dolina kona n'okwonoona ojja kutuusa ekiseera ng'ebyo ebiseera wabyonoona nga tewaliwo ebikubanja ezo ensi muganda wange tukolanga akalogoyi buli kimu kikubanja nze ntambula niva mu America bwe mala wane emyezi 9 ennyumba mba ngisasula ka insurance ngisasula everything is being paid for mbisasula. Okay. Bwokola nnyo 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 n'obanga omanyi nti olina a lot of source of income
you can stand to pay your rent noja nokola business zo noddayo oba osobola okugula ennyumba gyewandigambye nti oguze mansion ogiberemu ne family yo wano ogigula nga erina bedrooms 5 n'ozipangisa nogamba bedroom emu ngipangisiza waliwo ebitaano waliwo ampa 6 weekanga ng'ennyumba abantu bopangisiza ennyumba eyo bakusasulira the entire house nga gwolina basement mwosula si wagera muntu kugenda ku living a luxury life nga tolina kyoyina tolina ttaka Uganda tozimbye tolina kyokola wafuna empapula wuyo oli mu motoka ya bei kino kikudiramu oli motoka ya bei Jaguar oli ovuga Jaguar olina nyumba nungi ogisulamu ne girlfriend biruzi zikutta gule nyumba 5 bedrooms bobanga osobola gipangise tekama bapangisa okole sente osulire bwerere oberera ndi road osobola okudanga Uganda nga boduka bodda business sidalyo ne lisinga liteke Uganda bako byokole waka gula amataka okitegera toyina kwekubira bulango nti nzija ngenda kola bwenti family member bichi bajja kutta bajja kubaka tayimbwa abantu bali bubi sirika kwata sente zo genda ogule ettaka tewesiba ku mataka go mu kibuga gali expensive gabagabuze genda mu kyalo gende mubende gende yo fuluma mukko gule ettaka lyoguze libali lyo ofunye empapula tandika okulundirako ebintu byonga boddayo eriba kuse pressure bojja wano obere mu paradise ngonyumirwa eriba kupangisa ennyumba bojja wano oyina amayumba oli landlord oyina amayumba agago ge magezi gempa abantu abali mu diaspora abali ebweru muve mu kufuwa sigara muve mu njaga muve ku pate every time pate tizigwayo soko okole nnyo pate zino tandika okuzichakala ng'oli bulungi oyina ekizimbe mu Kampala oyinayo amataka save your money kwata sente zo gula wa account wano kola transfer sente zo transfer nze ng'oli eri tozituukako ne lwofuna ekizibu wotukira okuva mu America okomewo e Uganda ng'okuŋŋanyiza waka sente ko tandika okuvaluwinga obulamu bwo valuwinga amaanyi go kuba tukola nnyo obeera shift ku shift abantu obulwadde bwe bayina eri sikugamba nti bayina bulwadde bwennyini ti alwadde kubeera nga teweebaka teweebaka stress omugatte okwo teweebaka kyofuna nti abantu bakaddiwa amangu ogenda omulaba nti yena atandise okulebe envi nyingi zimukubye kisigamba nti mukadde stress okkiriza stress ate bw'okkiriza ebintu ebimu waliwo ebintu by'otalina kukkiriza mu bulamu bwo ng'oyingidde bulaaya ng'okutandikirawo okuzaala kukola families relationships zoonoona tokola sente ng'oli mukwano kino nkikubirawo ddala bakimanye bodda mu bya relationship obudde bugwawo oli mu ssanyu time gye wandimaze ng'oli mukola sente oli mu kukyusa musaayi time gye wandimaze ng'oli mukola sente oli mu bbaala oli mu kunywa ekiro olunaku oluddako ogenda kusiiba nga weebase ng'ate eyo time naye wandibadde okola eyo time gy'osibye nga weebase ezo sente neze wa spendings ekiro sente you are in diaspora ziri ensi wagenda okukola ezo ensi wagenda kukola ekyo kye kibaviirako n'abakyala be mulese n'okwawukana nabo I'm telling you n'abasajja omuntu alina just kuzuukuka nova mu kigambo ate kati kino kankikubira eddala wano ku TV abantu bakitegeere fa abasajja bwe tutuuka eri bino bye tujooga abakazi wano bye tuyisamu abakazi amaaso omulese mu nyumba gwakola omukoze bwoti ne bwoti eri tebiriyo oyina girlfriend oyina ono oyina oli ebyo mubijeeyo eri omukazi bw'atuuka eri yafuga omukazi bw'otuuka mu nsi ziri omukazi afuga ate bw'afuga akutama kubanga culture yaffe eno omanyi omukazi ajja kuwa ekitiibwa omukazi alina okuwa respect bw'obeera mu diaspora omukazi yafuga nemba muvude wano nga n'embaga yawedde asobola okukola kyonna kyayagala mukuba wano embaga bwe mutuuka eri mulina akaseera katono mwawukane yes I'm telling you omukazi bw'atuuka eri afuga ne bw'obanga wasoma naye musobola okuwangaza relationship wano mu Uganda relationship z'ebulaya teziwangaala tebakulimba era obawulira nti yagenda ne mukazi we baayawukana iyo oli baazaala abaana basatu baayawukana buli omu ali bibye
Love ekola wano yali tekola. Love tekola mbulaya. Kino kyogera nnyo. Teri mukwano. Love teriyo ntono. Love gye balina yakwegadanga. Ka moment ako kunyumirwa. Love wejira. Kasito gira. Kasitama nga agweri nono naye nga agweri bakeera ku kyeyo. Nze ndabye abantu abawukanye mu Bulaaya okuva lwe natuuka nintya ningamba kale family eyo nabasanga nga bali bonna nenga bayawukana nga waliwo beesimisa nali mbeesimisa nolaba mukwano gwe yali ne mukazi we ne mukyalake omuli kapate ogendo girabo etimye nti bayawukana bwemwali bibi eri omusajja ali ku kyalo support n'abaana babamuleetera n'abalabira ku KFC oba ku Nandosi kati ebyagenda binjigiriza bintiisa mbitegeera ogendo gira boti ngoli agamba Roger nti abakazi baveeko era botandika okukyaza omukazi mu nyumba leka babeera gye babeera nawe beera gy'obeera tomuleeta musembere kuba waliwo ekituukawo wakati ekibalemaganya okitegeera relationship ayi maama nze nsasira abantu abali mu relationship e Bulaaya omu n'omu gw'osanga nti mugaga alina ssente oba alina ne bye yakola e Uganda Kata abafuna abazungu abasama funyo endowooza eri eno nti bw'ofuna omuzungu agenda kuwa ssente oba wakabi teri muntu akyasinza okubeera stingi ng'omuzungu teri ate afazaali ofunako omunnauganda oba omuddugavu munno yes doji abawala bavaawo n'abaze ngeze Bulaaya afuna muzungu oyina gamba namufuna ssente zaalina ku akawunti alina ssente zize sente omuzungu zalina ku akaunti yezize you must work mulina okusasula biru babiri balina biru gye baleeta mu nyumba n'agamba gwe sasula zino nawe sasula zino bwe mba mugenda out olina okusasula biru alina osasula kino nawe nosasula kino abawala abannayuganda bave mu ebyo nti nze mbafuna nnyo ku peegi yange abaŋŋamba nti Mr. Motivator nfunirayo omuzungu eyo njagala omuzungu ate nze bwe mpulira ng'okimbuza ng'ensi eyo ngiruddemu ndaba toyina magezi kale sikubala mu magezi nti kubanga tonoonya kukulaakulana olowooza omuzungu yagenda okuwa buli kimu no oli mukuwa bampe noonya engeri gy'oyingira nze I always tell people beera mutetenkanya oyagala kujja Bulaaya yiga kukozesa kompyuta genda ku Google gibuuza ebibuuzo bingi kyoyagala okukola beera friendly to people abali e Bulaaya va mu kubasaba ssente just beera mukwano gwe mubuuzengako sikalaavu yoyo omuntu kubanga kyetumisinga e Bulaaya ye laavu tetugifuna osanyuka nnyo ng'olinayo omuntu gwokolengana naye Uganda ng'oluusi ofuna ne time gye mubeerako ku ssimu ne munyumya ku bintu not talking about money asking you money nyamba kino omwana wange yalwadde talina fees abantu bali obakola ki wa confusing obwongo you're being nagging beera friends n'abantu bakubire ku ssimu mubuuzeeko bw'aba alina wakutuma akutumye tomusaba ssente tomubeerako nnyo nti kuba wantumye beera friend let that person think leka omuntu oyo alowooze agambe nti bambi tuba n'emitima egyagala kamuweeyo kano kanjireyo bwenti kakwesiimise abantu b'e Bulaaya baakoowa bababbye nnyo babatutteko sente zaabwe family babadde disappointed ne family aweereza sente ze bamuzimbire atuuse eno tewali kintu bamuweereza ebifaananyi bya nnyumba ng'eno wakalu babakoze ebintu bingi so ne babeera disappointed tolowooza nti omuntu ali e Bulaaya ali selfish no they have been disappointed nenjagala n'okulabula abantu kino ekisembayo nti bw'oba oyagala genda e Bulaaya noonya passport baka ebintu ebimu bye weekolera ebitonotono obutono obwetuuseeko va mu kulowooza nti muganda wange yagenda tayagala kuntwala gwe wamutwala oli okgenda e Bulaaya tekitegeeza nti akola mu embassy oba asobola okunoonyeza abanakutwala kyekolera ebintu twatandika obikola ffe abali ku social media nze natandika dde okukola bino ebintu abasinga babikoledde ku nze okuyamba bannayuganda n'okubawa opportunities okubapostingira like you know websites eziriko emirimu hospitality convention conference ne mbabulira ne ku byobufumbo
ezikulemesa ensi yonna n'osaba visa n'owuliranga okoye embassy option yakufuna muntu akuwasa ali e Bulaaya noonya tumukunoonyeze Jessica sitoba ne ssente bakitegeera bw'oba owuliranga kintu kyo kyagenda mu America ojja genda waliyo option esembayo yeeyo ya bufumbo byonna nga biganye osabye visa bagikumye obufumbo kyekisembayo bane sente zo sasula bakuwaseemu bane sente zo jangu ku Mr. Motivator Times onoonye ongambe Roja njala twogere ku kino ekintu visa ziganye nzisabye buli wamu nkikoze bwenti tukoze tutya kyovola twavaayo tubikola okitegeera obeera oli awo ng'oli mu America n'owulira omuntu ng'akugamba mugwira si muna Uganda nagamba oyinza okunoonyezayo omuntu ampa ssente I feel like I want money nti muwe empapula gye bali ne kati ffe twavaayo tubikuba ku social media nitubyogera kuba abantu abasinga nabo bye bakola okay tulina okuyamba bannaffe kuba buli muntu alina dream everybody wants to go to those countries olina kufuna muntu mutuufu yes kale bwe tutambula extra digest mugoba tuline Roger Mr. Motivator Times tugezaako kubanga twogera ebigambo tugende ddala ku kinyusi ekijja okufundikira muba muyite Zaala notale mu Luganda kyeki Zaala muyite Zaala nti omuzungu gwakuterawo mu America yagamba gezesa emikisa gyo bw'oyitamu nze nja kukuwa ng'omu ku bavuddeyo noga nti nsobola okwesezaako empiki ne mmanya kati kola wano teeka wano ogamba mu kuyingira e Bulaaya yes ogugwa omuzannyo ngumanyi gwe kyalako ku peegi yange genda ku Mr. Motivator Times okyale omanyi nga bwe bagamba nti leeta CV yo CV etegesa ki job experience ebintu byokozeeko kati nze peegi yange yeeyogerera ogendako n'olaba kubanga I make sure abantu abakola benkoleddeko okufuna visa ezitambula bampa testimonies bw'aba takoze video akola video ng'ali ku kisaawe ne bw'atalaga face nangamba Roja nyingidde this time nali ntandise n'obagoberera ki ekololo bano abafunize Canada ne nkola videos ne mulaga nti ajeeyo passport kubanga abana Uganda batya nnyo batya kuba babafeze nnyo okitegeera nze mbuulira omuntu sigaba visa ne tugenda kola ki tugenda ginoonya bwe bakumma totya tulina okuddamu tukole ki twapplyinge bwe tulemesebwa America tujja kukwata Canada bwe tulemesebwa Canada tukwata America bwe tulemesebwa America tukwate Europe kubanga omuntu ayingidde mu Europe bw'osurvivingirayo n'okola empapula within 1.5 years oba 2 years oba ofunye obutuuze bwawali bw'ofuna omulimu omulungi n'ofuna ne woobeera osobola okusaba tourist oba visit ejja mu America ensi gy'oba oyagala oba okoze eki oba ogituuseemu so buli kintu kyonna kyagezaako this time around ebintu bye mbadde nkola visa ezibadde zijja ezikyasinze obungi ebadde Canada ne America eyo yombadde njikubira ddala mu student okay mpabula n'abantu sigamba nti nkugamba nti jangu ompe ssente consultation ya bwereere nsobola okuwabula osobola okujja ne pepa wakawo n'ongamba Roja zino empapula zange zenfunye entuufu ngenda ku interview so kompemu interview egenda kubeera etya ebyo mbikolera free of charge ku page yange Roja noonya omuntu w'okuwasa nkikole ntya ebyo banoonyeza green card Rotary mbafunidde bangi gwe bali ku page yange n'abalala batalina ba host talina mu receiving oba mu affidavit of support ebyo byonna mbiyamba oyagala kukola simanyi history ya asylum biki mbikola mbimanyi experience najijjawa ku ba lawyers abankoleranga ebintu byange ba lawyers mikwano gyange nenfuna experience nemanya nti kati gogenda gyosasule lawyer sente nemanya nti kiri kyagenda okukolera nakiyiga nakimuyigirako nze nenkikukolera nenkikwanguyiza njagala kuleeta omwana wange ndi mutuuze wa America namuzaala mukazi mulala nkikoze ntya requirements si byonna bye weetaaga byonna mbimanyi ne process olina okuyita okole ki otuuke kuba nange ndi muzadde natwala omwana wange nina omwana namukolerako kino nakiri so experience njiina bwe njikwata nenjikuŋŋaanya manya nti n'omulala bw'ajja tajja kuyita mu kkuba ezzibu yajja kuyita ewange okitegedde so mbanguyiza abana Uganda okubakolera ebintu byamanyi nti aziyitoleddwa sometimes knowledge si yakutunda kubanga abasinga naffe knowledge tomina gye mwagigula titwawayo sente okugituwa so oli bw'ajja nga ayagala knowledge njimuwa that's what we call common knowledge
Yes, so yebesebo nze kati nganze nze byenkola yebyo. Kale extra digest mugoba nsonga mpozi ngo inaye kya Roger. Kyowuyanga kikuluma nga kikunuguna. Ebintu byena libadde njogerako ebinnuma Katonda agenda abitereeza. Naye sisobola bisigaza mutima. Sometimes I have to fight back nwaniri abantu abakyali mu buzibu ng'obwo. Nga bwe njogedde ku music, nga bwe njogedde abantu nsagala abantu balina ttima. Okitegeera, people help each other. Womanyi opportunity yamba muntu munno. Bw'oba oli Bulaaya va mu bintu by'okulumba pages z'abanno, oli kyakola naawe kikole. Bw'oba olaba nti kikuluma kikole. Bw'oba olaba nti olinayo opportunity, ofunyeyo job opportunity nge ku page yo. Okitegeera, bw'oba omanyi nti olinako otegeddeyo akamazima nti kalungi omuntu wayita kapostinge ku page yo, yamba. Kubanga naawe gy'olaze maybe oyitidde ku page ya Mr. Motivator, wali tokimanyi. So naawe kola ki? Yamba munno. Sagala nnyo okulaba muntu ng'abonabona. Sagala nnyo okulaba muntu nga alina struggle gy'ayitamu. That is who I am. Ndi sensitive, ndi so emotional. Okitegeera, tugezeeko nnyo okweyamba. Nze manyi Uganda ebintu bye tukyalaakinga bingi. Lwaki tulaakinga ebintu bingi? Nti buli omu akola ku zawuwe. Buli omu asika zawuwe. Tokyegenderezanga. People are selfish. Buli omu akola asika zawuwe. Kyova olaba nti buli omu ayagala aliyeko munne dani okumuyamba. So nze ebintu ebyo I fight them. Okay. Kale, bwe tutambudde banyabo ne basebo extra digest mugoba nsonga tubadde ne Roger nga tugezaako ebigambo tuwogedde bingi kasavu kanyama okusobola okuba nti nno tukwata buli wamu n'ogenda nga otapikinga wano naye akasinze okunkwatako ennyo be bantu abakozeemu ku ssente ne mugamba abayimbi baffe tujja kubatwala oba abafunye opportunities nomanya nti Roger wakikola nange nenkikola n'oli wakikola kale we ndabanga wano ffenna tukikola nentandika no Roger tagwanidde kikola ekikono n'ogira bwoti bannaye eno ensi eringa nnyanja bwe mugendayo omwavu bamukene omulala avuba kya nnyanja omulala agenda mu mputo omulala agenda mu mmale mu mmamba n'enkejje n'ebirala n'olwekyo genda ng'ojjayo ky'owulira ky'oyagala. Bwe tutambudde mbadde ne Dan Mugoya akambagaliza akaseera akalungi bwe tunaafuna akaseera akalala Roger tujja kwongera okwogerezeganya naye ku bintu ebyenjawulo ate abeeko amagezi g'atuwa akuume